bannange kyekyo kale naye tupikinga muko kuba lulimu olufaanagana mu Kongo Oluganda ne tugendera awo nze papa okuva yambala enkofiira ate nammwe mwambala enkofiira abasisita bambalanga gwe n'ogamba nti ddiini ate zonna zava mu kitundu kyekimu kale ate amaanyi gatuzeemu abatulabanga ki papa batugambye ateredde agenda ali mu mbeera kati ennungi tutandikire wayye ku bye tubaddengako bituuseewa nedda nze njagala kumanya bikomawa buli omu akkiriza okwetondera eri munne weekend eno Katikkiro Prime Minister Nabbanja Robina yabadde atambula yabaddeko esaidize waffe omwoki n'agulako awo yadde alambula oba luguudo luno lwakkira kyali wajjala mpaka Namugongo kati munange ne bamuwa n'alya enkoko eyo mujokye wali n'agenda wali ne ku musooli omwoke byonna n'alya kano tekawamya bulungi mumpe guli ogusemba eri gwe naba bangambye yaleseewo embeera ngebbaasa ziyitiŋŋana nkugambye n'aguwoomerwa bambi kebyandambwe bambi tajjukira teyerabira gye yava kugamba bali awo kumujjukiza nga buli kaseera enkoko yawoomeddwa nnyo entwingiri naye wabaddewo nga wetegereza okusinzira bwendaba kale nno ate mukaseera kekamulabye ebbaasa kati nga lwaki tonyuka buli kimu ng'akigula bbaasa ekifi ky'enkoko bbaasa omune gw'akasooli omwoki ebbaasa omufumba ebbaasa nga yakkaki kyetutategedde kyekyabaddemu obanja bumanya naye zino zaleka tezabadde nga zino ezamu ez'abakozi bateekamu 2,000 ne 1,000 ezo ziba ziyimiridde eza Nabbanja ofubanga nnyo okulanga ofuna chance n'ofuna ku bbaasa ya Nabbanja eba ezitowa leka gwe n'okuleka kaakati oyo naye netumuvaako Eddie Kenzo n'ekibinja kye nabo babaddeko abapresident Museveni bamusinkanye lwakitula ne bateesa ku bya copyright president n'abawa update bebiriwo ne babaziganya kati naye muteeka batugambye tetuddamu kuzinagana amazina ge tubadde tuzina ag'amapiano tugeesonyiwe zino ez'Abanigeria tuziveeko simanye ezaawa neba naye tunaabeerawo tutya Kenzo bifaananyi nga bidduka sipi mpolampola awo wenyini awo pulezidenti yatudde mu ntebe ku kkono oyo omumyuka wa sipiika wa paalamenti Kayebwa Thomas addako Peace Mutuuzo minisita wa culture ali mabega wali Joel Lisaabirye ono bakola mu State House ndowooza yali Rebecca Jingo mu nkofiira ya Eddie Kenzo amudiridde mu galubindi enzirugavu Lilian Mbabazi nawandu wa radio n'abalala kakati bali ku bya copyright tambuzaamu naye copyright nnungi nga bw'omanyi byonna kubanga abayiiya beetaaga bafune mu kintu kyabwe ensi ezaakula zifunye nnyo mu kintu ekyo kubanga bakiteekamu nnyo Michael Jackson ye muyimbi akyasinze obugagga wadde yafadda much as estate ye erina kyetabuseetabuseemu ekyo kyekiwandiiko byonna nga bwe byagenze ne bagamba nti bannayuganda batandike kuba music wa wano yekka ekintu ekyo kyansobedde oba kituufu oba ki nti ebitundu 98 ku 100 etteeka lino binayita nti police URSB UPRS UCC n'ebirala balina okwenforcing okulaba ng'ennyimba zetuwuliriza mu ggwanga muno 98 ziba z'abannayuganda 2 ebitundu byokka ez'ebweru kati bannaye abantu abadde banyumirwa ennyimba zaabwe ziri ennyo nga bw'olaba tuli bakuziwuliza kyeka mu nnyumba yaffe ate ekintu ekyo kyo kirungi nti tuwuliriza ebyaffe ba Uganda build Uganda kati obuzibu bubaawo ojjawo competition ojjawo n'abantu okuwulira ebintu byabwe bye baagala kubanga kati abantu balina ebibeereeza emitima bw'awulirizaako Kinigeria kye oba nze ennyimba zennyumirwa ogyeko ez'Abannayuganda ba South Africa n'Abamerika Banigeria zibaagala nze ndi w'Abanigeria na South Africa n'aba wano okitegedde n'ab'ekigali kati ne bayimbira ddala oyagala kuzalawa bayimba gini samputu lwasemba kuwulira si lwaffe ani yayimba olwo kalwa abakongo anti enyimba ze nasemba ogendaerwana pamawazi 26 sangayo abayimbi balungi nnyo naye ekintu ekyo
kyetaaga bakiddemu bakyetegereze ng'ekirala saluuni bbaala takisi baasi zonna zirina okusasulira ennyimba zizikolesa oliawo olinawo oli mu dduuka lyo olina osasulira ennyimba naye kale kyekituufu kyo etteeka eryo lizze libeerawo bazze balyogerako mpozi nga kati ligenda tutandika kukola kyetuba tusuubira baagala lyongera mu maanyi kubanga lizze copyright eyita naye nga waliwo enforcement ebulamu bakyusiza mu bukyusa butono kakati awo nerya nga tuvudde ku sitole yaffe eri gyotegedde Febe Nassolo versus Betty Mpologoma where Febe Nassolo waga nti mu bamusiba mwalimu ne mutowe Minwell yagamba yamusibya Mpologoma era ng'ekibatabula nti abooluganda nga bakulembeddwa Febe Nassolo babba ente za maama waabwe Nalongo Susan Mukamusone Gomba Kabula Soke ente 11 ne bazibba abooluganda abaana kati ne zisibya oyo Febe paka kote kanoni gye bamuteera kakati on the turn of events ebintu ebyeyongedde okugenda mu maaso Febe Nassolo aŋŋamba tiomanye ekiriwo nempulira nkooyi ate poliisi etuyamba kitono oba nti kubanga waliwo ente zino bazze bazibba singa poliisi yabakwata ababbi bulungi yali badde twatuuka dda ku kinyusi kyawo bubbi ne buggwa kati ffe bwe twalemwa kwe kugendako ku basawo b'ekinnansi waawo wani nani ono yagamba nagenda nani nti bonna abeewaabwe abamu kale basisters eye ne bagenda omusawo w'ekinnansi ono nti yamulaba kati Febe bwaleeta omusawo nti omusawo yali gaba lya kyennyanja nti ono n'alaba omusawo ng'alinamu omugagga gwakwatidde ababbi b'amaato ne bajja nga bazeetisse yingini z'amaato ng'omwinako obujulizi nti akola kati ng'akuba wali buli aleeta yingini ng'agikuba wali ng'ayoola omuddo awo ng'agulya ng'ayabika olubuto kati onagayi mukana wange nange nfa ku nnamba yo ewaffe ente bazibba ez'amaama n'atwala omusawo naye ekyalimbwa ekabula soke ne maama Mukamusoni ate sibe bafe 7 ziribaga wenyini webadde ngenda okubuuliza nti sisiba 7 tidabo kati munnange era ku kyalo nti bakyatenda Febe okuleeta omusawo kwolwo omusawo bwe yagenda ente zaalabika ente kwolwo zaalabika naye mbu yabagamba muli ettaka ng'ali ettaka wati buli omu ng'alikuba mu kiraalo ng'alina ebigambo omusawo byayogera ng'ente bijja ekyaddirira ng'ente zirabika emboozi kaginyumye weŋŋambira nti katonda wanjawulo katonda asobola okukwatira mu bintu byogwo byolowooza nti bikola n'abikolera ddala n'ebikola nogaa nti omusawo yakatulaba omukazi ono ng'anyumya emboozi eno kubanga nze yampangudde polisi y'eggomba ekabula soke waffe bwe yalemwa ku byokubba ente waffe eggomba oyingizaawo otya omusawo nali nda fiisha eggaba nendaba omusajja nga musoga n'akwata amaato gaali ga musajja gaweeta afande Beene nga mugagga nnyo n'akwata ababbi b'amaato bajja beetise engineers nga bazeetise bwe bati naye nga bwe yateeka wali engine ali omuddo ng'ayabikirawo olubuto ninkwata omusajja nemugamba mpaka onnamba yo mama wange bamubanye ente eggomba bakamubba ente nga 8 ezimu bazitemera ku mulyango mama wange mwagala nnyo era neewuunya abantu abaagambye muze ne mubbe nanze mbadde nsinga okwagala maama kitegeeza Betty mama okunjagala kyamulumya omutima kyamuzimbye omutima mama yalenga njagala nnyo mulete Febe wange yajja okunsikira ekyalo kyonna kimanyi nti Febe nze nja kusikira omusawo ajja atya omuleeta otya mu byente nenkwata enamba y'omusajja nemugamba okola otya mama wange bamubba ente bano abantu bafa batya nange njagala ompe ku nnamba yo ki kyeyakola yajja n'atuwa ettaka mu kiraalo ky'ente bw'ati ne tuliyoona twogera amannya gaffe ffenna ne Betty yaliko n'abalongo abo be bawulidde boogera abo ne muyoola ettaka tuyoola ettaka kiraalo ky'ente twogera amannya gange nze Febe nze baali bampita Mukamusoni by then mama yampa erinnya lye anjagala nnyo muyodde ettaka bwe tuliyoola nga twogera amannya gaffe buli alisula bwati buli alisula bwati oyogera erinnya lyo noyogera n'okasuka ettaka mu kiraalo ng'ogwekigo kati ffe abaali ng'ogwa bugiyo oba ng'ogwa totegedde ng'ogwa kigo ng'otegedde oba totegedde omusajja oli yali mukambwe
era mwewuunya temugamba nti mukolera akalango ngenda bawe nambaye omusajja ennume y'ekigo yakwata brother wange masijja ko gali nnyali omusota ne gumwezingamu nga yagulaba omusota timba ekyalo kyonna ekabulasoke ne bootuukayo mwami Seeguya bajja kugaba Febe yaleta emisota ku kyalo kati bano abaana abazzukulu ababyemaama bali babiraba bwe bali babiraba ne bagamba kati katuteeke Febe senga waffe ku fayiro aleme kuleeta misota giri kyebavudde banteeka ku fayiro yaabwe aleme kuleeta misota yezi nga ye yali abbye yes era buli muntu yaleeta embuzi ze zamala emibamba ntibasireeta buli yali neyakwata ku ddiba neyakwata ku ssente neyafuna airtime neyafuna data yakola atya yajja neyeyogerako ekyalo kyonna kimumanya mama ne bagala musiba mu kkanisa abasebenze mulesa abalogo mu maka mulesa abalogo ne bampeta omulogo ne babita mama omulogo ne tubikakkanya ne bibi kakati muteseganye tugenda kuswala waliwo ebintu bye tukola mumanyi nti byaffe bya famire nga tulina byefulumi temukoma okwenyigira temukoma okwerondalonda okakkana olyakulangidde kiwakola nalogode olyakulangidde nemwali mumena kati obuyo tugukidde musana essabo lyakolebwa ate nno ako katundu ka kitundu kyekyo naye webukeeredde waliwo era amaloboozi amalala Betty Mpologoma muto w'oyo Febe Nassolo nga naye ate ayina byemulugunya era nga ganasalawo nze nsirike amaachazi naye yampa stories bwati naye ndowooza bino byate olemwa bw'obinnyonnyola katuwulire buwulizi Betty bw'agamba mu scenario eno. Amawulire gano nze nagasiriikirira okuva lwe babba ente n'ensirika naye Feibe bwe yabadde mukomera e Kanoni Feibe n'akubira abantu bonna e Kampala bayimbi bannange bangi bankubidde birimu n'okubba balimu n'okutulugunya omukadde waabwe nti affe tubivuddemu kati Feibe bino byonna byakola ayogera ng'eyeewolereza ayogera ku Betty basobole okutwogerako mawulire gatambule era nze recording yokka gye mpadde Seeguya nenda kuddamu bantu nti sinze nsiba famire yeesiba kubanga famire nnene sinze ntegeerera famire wadde baategeera ffe nti ffe twavaayo mu famire mbu biki famire nnene abantu mu famire muli b'amaanyi nnyo bafe mu kulowooza mbu ffe mbu abayimbayimba mbu tuli b'amaanyi nnyo nedda famire yaffe ennene erimu abantu abavunaanyizibwa erimu abantu abalina ssente zaabwe erimu abantu obanjogere ntya lebalamaze Feibe ne balowooza mbu tuli b'amaanyi amaanyi bwamu tuswaza buswaza kale Feibe ye bino byakola abikola kuswaza famire fenna abikola kuteekayo Betty nezayinza kunsobola tayinza kunsobola nze era kyabakola kiri kimu ajja byogera bigweyo ekikulu basasule ente balete ssente ezo beetereeze tujja basi babasaaga nze ndina mutu anoonya ssente zibongerayo maama yagemeka 25 mu kiraalo alyoka ave Kampala awonemu ayagala kulaba 5 cows ente 5 mu kiraalo alyoka adde engulu ekitegeeza kiriza ye yakola ki ye yamusibya bino si byakuggwa kati ate nno neero teriwedde batereka ekitundu ekyokubiri kubanga bino byo tebyetaagako nnyonnyola nnyo kabyennyonnyole byokka Feibe asooka ave ku mukutu guno nsaba busabi
talina kyagenda tugamba kyamagezi takirina Feibe takyaswala aswaza buswaza kensobola okubabuulira mu famire talina kyayinza kutunnyonnyola kati Feibe ajja kujja no ku mukutu akyankalanya avume buli kiramu ffe twagana okumuwulira era mbadde mbasaba bannange admin Feibe wabazze nze nsooke nveekokko Feibe ffe tukyamwetaaga tetukyalina wadde kufuna bya famire yaffe Feibe kwali guliiko Feibe tutandikidde ddala okumulaga w'alina okukoma tulina kumubeera wala namagezi n'abo abaana beyabbye nabo abo abaana n'abaana abo tukyabeetegereza n'abo tukyabeetegereza mu famire tukyabeetegereza Feibe talina kyalina ku mukutu guno okujja okukyankalanya abantu okuwoganira abantu asooka abeere gy'ali nze bino byakola mbwanziza mawulire talowooza nti ansuula ayinza okwogera ku nze mbu namusibye biki mbu abawagizi banyiige abantu banyiigire era asaanidde okusiba byakola bye birungi omubbi aba ayinagenda mukomera ebyokumujja mu famire kyo ndabanga ekinaaba kigenze ewala ate naye kubeera mu famire mubaamu abakyankalanya n'abatakyankalanya ebintu bwe bituuka obanga Pawulo Kafeero yayimba Kampala mu kkooti n'agamba tuwummulemu omulamuzi ati nakuba emmeeza n'aga tuwummulemu olugambo nga luwagiddwa Bexhill High School ekamuza kambi ya one A-level ya day ne boarding n'okumanya akatuuso ka wiikendi kaakano Bukedde ekuleetedde olupapula lw'amawulire Bukedde ku wiikendi omuli amawulire ageesigika n'olunyomero okukyamula njolo okuli serebuwo akeezimbira eddagala lyaffe eby'eddiini olulimi ebyobuwangwa sanyuka ne wiikendi n'ebirala bingi onyumira byabufuzi by'amasanyo byabulamu oba byamizannyo weefunire olupapula lwa Bukedde ku wiikendi ku nnusu 10 zokka buli wiikendi okutandika olw'omukaaga nga 2 January 2024 Bukedde ku wiikendi akatuuso ka wiikendi keranga naffe wano ku kyenkya omwangu yatta enswa ffe tufuddeyo owasiza otya tukuwa amawulire ag'enjawulo agafa ebweru w'eggwanga ne wano mu ggwanga lyattu mwennyini ne baselebu bo ab'enjawulo wabweru w'eggwanga ne mu bitundu eyo gye mubeera tutuukayo ne tumanya agafa eyo tebakufera wetuli ne crime watch okukulabula tukuwa omukisa okuteesa ku nsonga ez'enjawulo nammwe abamazaalibwa tetubeerabidde ebyobusuubuzi n'omugenyi w'ennaku ku nsonga ez'enjawulo tukuwa ebyemizannyo mbujjuvu ate mbutuufu okuva ku Mande paka Lwakutaano olw'enkyenkya n'enkiwumbawumba nze Josephat Seguya n'amawulire g'abaserebu agakusanyusa ne gakuwummuza n'agakunyiiza tegabulamu tandika naffe olunaku ng'oli mumanyi okuva Mande paka Friday ssaawa 12 paka 3 ez'okumakya Bukedde TV1 ekyenkya tekisosola ggwanga ddiini wadde kikula kyamu Tosubwa ku Bukedde TV ekitawuluza sizoni y'okuna kisabuukuluddwa n'omulamuzi John Bosco Beronje. Mwami Kitimbo weteeseteese bulungi? Neteeseteese bulungi ino aye oluganda si lwidi bulungi. Tulidda kufuna engeri gye tukitetenkanyamu. Naye abaami bano ababiri baleme kubamalira budde babbi. Ensi 5 mu b'eŋŋanda. Namuleme kwagala bintu. Nakusaba onsonyiwe. Saba omukyalo oyo anviire nze sikyalina kye mwetaaza wange. Enkwe mu bakoze. Owekitiibwa mukama wange oyo yali akimanyi. Kuba nali namwegayirira dde oluggi alukole. Okakasa saakulaga ngeri gy'oyinza kuggalamu oluggi olwo. Oluggi lwagaana naye walulaba. Emirerembe mu baliraanwa. Gwe bw'opangisa ennyumba esigala ya landiroodiwo. Nze bwe mbadde mmanyi. Bw'olandiroodiwo asulawo oba yasuza ebisumuzo by'ewo. Obwenkanya mu kkooti. Case eno the judgment is in favor of the plaintiff. Mirwero yiga amateeka mu programu y'ekitawuluze buli Lwakuna n'Olwokutaano essaawa 5 ez'okumakya ku Bukedde TV1. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Nze neepikka kimu. Gosh, girlfriend one. The neighbor muliraanwa. olaba nze sikugwa amateeka n'okulengeza ewa muliraanwa. The neighbor. omusajja agenda kumadde ku stress ng'ekyenkanidde
Simanyi. Wande itawano mbuno wendi wano yibasa sule nyumba yegwangulire ngoye yegwagula ekyokulya kinzija kweta osajja. Ukagwenda bano buli gwogamba ye mwana. Kisho tegeeza. Ekibba baagalwa ewa neighbor. Kasitawandaga nti nnyo okuswala. Lwaki wesiba ku mutata wange? Buli omu gy'omanyi walinawo omuwala. Wayo omukazi omukadde wabola nga nsologera neetere ku bbaawe. Bukedde TV ekuleetedde olutambi The Neighbor olw'okulagibwa okuva ku Lwokubiri okutuuka Olwokutaano essaawa 2:30 ez'ekiro. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Okwewaayo n'obuteeganya y'ensonga kwe tutambuliza program osobola. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Oyina omuntu wo gwe weetaaga okumanya ebimukwatako nga byakola bikusanyusa weewaawo ate nga bikuyigiriza. Nalina taxi esinga obukadde mu Kampala wano bagiranga UXI. Naye we nagenda okukakanira okuweza kutuuka mu 28 nga nina taxi 16 nga nsinga bamuyita Kachi Investment. Munnabyabufuzi, munnaddiini oba munnabizinensi. Ettaka nga tolina ky'olikoleddeko si kya bugagga. Ettaka ly'olina ky'okoleddeko eky'obuwangaazi ky'ekyobugagga. Program omuntu w'abantu ekomyewo na nkuba mpya. Abazadde ffe ba eneme b'abaana number 1. Yes. Tubakwata bubi. Mufune ssente mulye bulungi muzimba amayumba muwerere abaana mwejjanjabye awo ekitabo kya Buganda kiyitibwa kuba kitandikirako ggwe omuntu. Buli lunaku olwa Sunday okuva ku ssaawa 2 okutuukira ddala ssaawa 3 ez'ekiro tosubwa. Tosubwa ku Bukedde TV. Akatuuso ka weekend kaakano Bukedde ekuleetedde olupapula lw'amawulire Bukedde ku weekend omuli amawulire ageesigika n'obunyomero okukyamula njolo okuli serebuwo akeezembira eddagala lyaffe eby'eddiini olulimi ebyobuwangwa sanyuka ne weekend n'ebirala bingi onyumira byabufuzi by'amasanyo byabulamu oba byamizannyo weefunire olupapula lwa Bukedde ku weekend ku nnusu 10